emichafu tumira nabo abanjogera kebichamu ntumira abachimanyi ntabula mutabeyi tumira Chakale mudigide nabaya mulye buno bulamu bumpi olunaku lokesa gwe noloba Captain Music yabalaga kisawe kino okuva wansi ngabantu wali carpet ngabutebete buli ngabusubya ndibera nawo ne sample y'obutebe twagibalaga era nga mubuusa buusa bananga baganda masoga baganda gali mu ngalo kati ngabe gali mu ngalo olunaku ngalumu John jangu okakasa kitwatuogerako emitwalo 5 ne 10 endabiramu yetaita musasi endabiramu eri bulletproof taita musasi vamine byakatyakale byakajanja kati omugaga aligenda kulabira omu teguyitamu ate sasirigana yitamu mupira gwitamu babulire biri munda mu kaluma akaluma ako kalimu buli kyakulya buli kyakunywa fridges mweziri buli kyakula kimwe kiri kagenda kuteekateekebwamu abantu abasavingamu nga bo banjawulo mulimu obuliri bwokoba okutulanga webaka ndi musanyufu ekivu kyabasaze abo abatege bwabo abo bennyini gwe omulokole era abantu oli mulokole mutuukirivu nnyo era Yesu akusula mitwetwe akuli mutwata akuli mu nnyindo weetaaga abonoonyi bangi nnyo obalokole obabuli ekigambo kya Katonda mulekera abo gamba abo bansi munatulokola ddi nga mutwewala munatulokola ddi nga mutusindiikiriza buli omu ne kyalowooza kati obusungu buva tebusiina busungu ndi musanyufu ekivu kyabasaze abo bwabo abo bennyini tosobola gobaganya abantu ne bamugemba abakusooka noga tebajja kuyimba Katonda asulawo ate abantu amu bapresentinga kyala neera bali ne munda bali naye tetusanyuka nzamu ape bino byakuyiga mugambe byoyagala amanye ayige nze ndi musanyufu gwe siyenze mubikira gwakanyini yakuma interview nogamba omukazi yanyima interview nawe bali musanyufu nono yenyini musanyufu ndaire mukunja musanyufu yangamba batali balokole bangi anze sitanjako kabampanewo gwakanyini oli munyivu muzibu era oli musanyufu kubanga kyakoze siri munyivu omuntu Jennifer mutagala nawe kyama ekyo kyabali kyama toli musanyufu igwe ne full figure tebuli musanyufu nawe wangambi anze ni musanyufu ngachi nganyigide Gabi anze Gabi wama yangamba mbukoleko ko kubalokole okusala muyimbi anyway tuve mu lwali tufunemu ekyokuyiga nti muntu yetaaga munne fe otwali nze njukira Judith Babirye tewali wala muyimbi wa gospel agenda kuyimba yenkana Judith Babirye ekyo nkyogera nti Katonda omulamu tewali agenda kuyimba nyimba zikwata kulamu bwa no way there is no one Babirye nene Judith yatandika wacho let me tell you something Babirye andi nkujukiza Babirye bamwako na award n'agamba yansi n'agigana yagana ka award ngaza kajja atenga za amanyi n'agamba za nsenga teza amanyi buli muntu yali abali begwana baguzo zigendamu oba yali Yesu era nange Babirye yatuuka ekiseera n'akola concert abatali balokole fetu agigenda mu kusasa yagula emmeeza bakusasa yamugulanga ennyimba ezensi Babirye yafunzika yawunzika ze mu nsi ngate mutwalidde ddala kati n'olwekyo muleke kutwewala naye Babirye yatuyita ko be yasanga mu nsi yafata yatuyita gogolo we yagenda yatuleka ne mu nsi enatu waffe ebimu tetunnabikola bagenda omulembe kanga ali lugogo gogolo yamukulugusa paka Canada katayimbira mu house. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets. My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziliko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo
jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Caviton Music kwetusinzidde olunaku olwaleero celebrity track extra UG ogamba otyo omulungi atulaba twegasse okulabika nti ensonga tuzinyumyamu ffenna olunaku olwaleero ndi ne Jennifer Fulufiga Caviton Music omukulu kiki wadde olina byoloba Shamimu owasho atubuze abasho mujje mutubuzeeko sebo mujje mukulikayo mu show ya gospel babadde mu show yaki mukulika mu show ya gospel fabensi mwatugo mutale fabensi show Shamimu okirabye embwa mmwe temudangamo kumanyira abantu nga bawa akutola tagala tulinya tebo mwaze tuliddemu emeza bageze nazo emeza mwaze tuliddemu Shamimu tagwa ko kirabe mu respecting ku bantu mulinga bagamba nti Yesu mwabasula mitwetwe side eno Shamimu side Shamimu kamulangireko naye bwana to Shamimu kamulangire ojja bawulira abantu abatubanyiranye tutwagala bansi tutwagala bayimbi balala era ffe tuli ba kitalo nnyo ffe twayimba gundi ngalinga Yesu asule ewaabwe muli ba upcoming ate mwepanga manyi naze tekatuukayo ku bya show ya Gabi Maasoka Yesu yajirira bono tunatuukayo njagala nkulutangaze Yesu ku nsi yajirira bono singa twali batuukirivu teyandize kati gwe omulokola yali era banti gwe atuukirira nnyo Yesu asula mitwetwewo kino kimanye nti weetaaga bononefu bangi nnyo weetaaga bonoonyi teweetaaga na batuukirivu kubanga Yesu yajirira ki yawaayo obulamu bwe alokola aba bamukiriza n'olwekyo gwe omulokole era abantu oli mulokole mutuukirivu nnyo era Yesu akusula mitwetwe akuli mucwata akuli mu nnyindo weetaaga aboonoonyi bangi nnyo obalokole obabuli ekigambo kya Katonda mulekera abo gamba abo bansi munatulokola ddi nga mutwewala munatulokola ddi nga mutusindiikiriza buli omu ne kyalowooza kati ye obusungu buva ku tebusirina busungu Justin ndi musanyufu ekivu kyabasaze abo abo bennyini tosobola gobaganya abantu ne babugemba abakusooka noga tebajja kuyimba Katonda asulawo ate abantu amu bapresentinga kyala neera bali ne munda bali naye tetusanyuka nzamu ape bino byakuyiga nzamu ape bamugambe byoyagala amanye ayige nze ndi musanyufu gwe si yenze mubikirira gwakanyini yakuma interview n'ogamba omukazi yanyima interview naawe bali musanyufu nono yenyini musanyufu ndalina mukunja musanyufu yangamba nkoze kubatali balokole bangi nze njako kabampanewo gwe kenyini oli munyivu muzibu era oli musanyufu okubanga kyakoze siri munyivu omuntu Jennifer mutagala nawe kyama ekyo kyabali kyama toli musanyufu igwe ne Fulufiga tebuli musanyufu nawe wangambye anze ni musanyufu ngachi nganyigide Gabi anze Gabi wama yangamba mbukoleko ku balokole okusala muyimbi yatemye n'akakule ne mukunja naye musanyufu muzibu mukunja wa TV naye mu byonna tufunemu ekyokuyiga anyway tuve mu lwali tufunemu ekyokuyiga nti bwe tuyetaaga munne ffe twali nze njukira Judith Sabire tewali wano muyimbi wa gospel agenda kuyimba yenkana Judith Sabire ekyo nkyogera nti Katonda omulamu tewali agenda kuyimba nyimba zikwata ku bulamu bwa no one
babiri nene Judith yatandika let me tell you something babiri andi nkujukiza babiri bamwako na award n'agamba yansi n'agigana yagana ka award ngaza kajja atenga za amanzi n'agamba za nsenga teza amanyi buli muntu yali abali begwana baguzo zigendamu oba yali yesubera nange babiri yatuuka ekiseera n'akola concert abatali balokola ffe twagigenda mu kusasa yagula emmeeza bakusasa yamugulanga ennyimba ezensi babiri yawunzika ze mu nsi nga ate mutwalidde ddala kati n'olwekyo muleke kutwewala naye babiri yatuyitako be yasanga mu nsi fata yatuleka gogolo we yagenda tuleka ne mu nsi enatu waffe ebimu tetunnabikola bagenda omulembe kanga ali lugogo gogolo yamukulugusa paka Canada kati ayimbira mu house mudiro kisaawe naye kirungi akyali muloko ayimbira mudiro ndoza ayimbira abantu nga 10 yavayo neyenenyawo eyo si ensonga eriemu njagala bategeeza Bible egamba Bible eyogera mu Samuel ekyokubiri egamba nti Katonda akusitwa nakutuza n'abalangira akati mukwano boolaba abantu b'ensinga bakyafu nnyo okusinga ggwe Katonda ajja basitwa batule naawe ate era tulina okubeera Bible yemu egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe Matayo 16 muli balabira ku bikolwa byabwe abantu abamu balina enneeyisa gye beeyisanga basitwa ne Katonda mu buliri oba abali awo mu kiwato bwe bamulagira abamu beeyisanga atabasinga ne Katonda ekyenjagala ndinako njogere bakyuka bukyusi nabo abamu bavudde eno okufuuka kye bali totegedde point yange Bible eyogera mu Matayo 16 ega muli balabira ku bikolwa byabwe abantu abamu omanyi lwaki Katonda fatuwanirira natufula bakabi tuli loyal. You royal? Yes. To me, to God? To everything. Okay. Kubanga nze si pretending. Not a pretender. No, sigena kubuzabuza abantu abasinga bapresenting kirala ate bali kirala emitima gyabwe mirala ebikola babe birala abantu amu tebava mu maloji tebava ku bwenzi enneeyisa yaabwe ate nakulaga nti mulokole nnyo Katonda amusula ku mutwe yokulabirako tobireeta mwene ya leero no ngezeza jaloza tubiteekako si kyeŋŋamba ekyo si kyeŋŋambye so nolwekyo ekyensaba nti no ebbanja tulina ffenna Katonda lyatuwa lyakwagalana tulina ebbanja lyakwagalana gwe bw'osalamu n'ososola abantu it is bad Katonda aba ajja kukolesa obwakabaka bwe Bible egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma Bible eyogera mu Bakolinso ti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga bayita abagezigezi that's why nze nkugamba nti show yange ya 1 million 1 million one full figure friends of full figure living poverty waliwo yangaye tulinde flop no problem ate uli wano sekerera Gabi it's okay nze sina sekerera Gabi sina gwe sekerera kusala tunaddawa banna no problems I have my people manyichi I'm presenting I have a friend I have a friend by the account egenda ko sente ndoza nitoloweza abantu benjagala batandikadda Katonda na venue batandikadde kyokka tababuulira kifo proven mukaso teyagamba ngatadde ko sente 1,500 tababuulira kifo anti abanasaso benjubulya kifo lwaki mbulya mu yeye desagala mubanyiga natanda ba yadde ne bukamera bwange namma balina kamera temujja mubirekere baseka yasini ba Miss Kigundu bana basami manja sibagalayo abatalina kakade kazunga 1 million one full nze baza sagala bana mawulire sagala ba TV presenter ndimbate tujja kukavalinga no toyagala ekintu interview nja kuziba wa sponsoring nze sponsor Captain Music bwasasula nja mukkiriza kanaawe zankoze mu ntono njagala buli TV ya gwanga Uganda eri wana erineta fali lyange kyekisera bakini kalisa baani bakuwe bampe bansasulire si mu bulango ampe cash money babali batandika TV ye nakolanga buli naku nganvuga mafuta gange nengenda ku NBS nkola obulango ku salt mbeera ko ekyo nkimanyi Susan makula yaguze dda abukedde nabeera ko ekyo nkimanyi baba tabasa kumpagira tebatawana kunkavalinga kye banfunyemu kinene okusinga nze kye mbafunyemu basigaleyo namwe ba YouTuber bwe mbate musobola kumpagira tojja kunkavalinga anansasula anasasula tiketi ye fotwagazamu nga meka kakadde katandikirwako 1 million yes oba muli babiri gwe nakwatira kamera ze 2 million ate ne kamera nja gisasuza zibe 3 sente ze munkoze muntono akisusse naawe ate agatuza mu kyalo osasuza mutwe ne microphone natero no butebe bugendo beera bubale kane microphone weneraga nsobola gamba bagijjeko ataanaataano so naye nga nnyongo ebajjukuza ne mbagamba nti ekisawo kya amisi wetusinzidde olunaku olwaleero njagala omwana
kulage ekifaananyi nga kisaawe bwe kiri ekisaawe kiri wonderful era tugenda ddala mu maaso okulaga abannayuganda kiki ekyo okwetala kuli kutya ekiriwo kyekiyimiriddewo muwulira byambu ffe Capital Music yabalaga ekisaawe kino okuva wansi nga tosubira nti eribeera nawo ne sampo y'obutebe twagibalaga era nga mubuusabuusa bannanga baganda amaaso g'abaganda gali mu ngalo kati nga bwe gali mu ngalo olunaku nga lumu John jangu okakasa kye twatwogerako emitwalo 5 ne 10 nyongera bajjukiza nti beera mu basooka beera fast ennaku ku Monday lero lwa mukaaga naye ku Monday eno giyingira mu kisaawe ogule etiketi yo oyina abantu babiri oyina 10 jangu ogwe etiketi zo obeere ku ttebe obusooka baleme kunyumiza obeere ku katebe akasooka obeere mu kirasa abagala VIP abagagga abagala okutulako n'abagagga n'obusenga omubulaba abagagga nalabye wano omugagga Mandela nalabye omugagga Kirumira owa Supreme akolengana ya Supreme oyo buli mugagga mulabyeko wano engeri ndooza mugagga munnaabwe yali mu kintu kino ndooza bo basupportinga buli mugagga gw'omanyi kanamwe abawala abanyirira mujje mwetege kaseera wabagamba bajjako ne mujimu ya wano era mujimu tufe tukolera mbagagga nabo lowooza kiri na ssente eri Am Fitness Center endabirwamu eri bulletproof teyita musasi vamine byakatyakale byakajanja kati omugagga aligenda kulabira omwo teguyitamu ate sasirigana yitamu omupiira babuulire ebiri munda mu kaluumu akaluumu ako kalimu buli kyakulya buli kyakunywa fridges mwe ziri buli kyakola kimwe kiri kagenda kuteekateekebwamu abantu abasaavingamu nga bo banjawulo mulimu obuliri bwokoba okutula nga weebaka mulimu TV okapangisa nga bwe kali awo kambu million 5 babusasudde dda buli match buli oli mulalu buli match abagala okweba kalumu ziri olaba ekintu ekyo emabegaawo ku kisaawe ekyo kwe kuli room era lumu nazo osobola opangisa naye sinamanya bbeeyi yaazo abagenda okusula abamu abagenda okusula sindike kya mupiira na lunaku lwa fast so nolwekyo ennaku z'omwezi nga lumu fast beera mbasooka nga ku Monday no yennyini era lwamukaaga Sunday Monday tiketi zigenda kuba nga zizze jangu ogwe tiketi yo tebagicupula ensonga lwaki yeefulumiddewo jangu ogwe tiketi yo obeere nayo oyagala tiketi z'abantu 10 z'abantu 5 oyagala gulira family oyagala gulira kampani yo oyagala gulira ne mujje musupportinge ebyokulya temwerabira bigenda kubeerako kuliko Dina Foods kweri kuliko ebyokunywa vyo nakyo minota kwali kuliko KFC ajja kubanga yatwalako dda kuliko Angel Restaurant nayo atwala kati ebyokulya njagala okutegeeza nti togera ogenda kusindisa bigere ate bw'oyingira olina okulya engateeka ago mateeka anza ate wezijja nga ndidde ente zetugenda okusala ennyama eri wano ku sente ziri kuliko okumpa ennyama eri wano nga ngulangule banga kuliko abayimbi bavudde ku nsamba bali 10 abayimbi 10 n'okusoba abayimbi 10 n'okusoba dakiika beeyongera onyula kalifagana ga bafanani go batona zex birangirangi daxi buli muyimbi gomanyi big eye kaberani go tona bagambya star spice abako spice kwali ate kati nze lweji kwali kuliko fangon CEO kuliko Dr. Jose Cameron kuliko Bebe Cool Big Size kuliko Edilisa Musuza kuliko Shiba kana kanyuma okulaba omubiri nakayimba akapya kagamba munakuwa batako akapya mayiro akisaka Mr. Cheswa nakuwa byoya simena sipimika kati omwana spice ajanga nze ndi birungo alunge kati ate gravity ayingirewo twepiche tezibanga zakutudde zakutudde bagenda zikwatire wano kati zakutudde tezibanga zakutudde akati zakutudde zisoke bazikwate zepiche kati awo twepicha mu bulungu jangu tugende mu kwepicha kadatanya kalumu kali yamanyi endongo ya kesa budde kakati awo vaawo wifi ajazimini kati tuyine n'obuzibu bw'omuzukulu aleetemu ebiku champion gudo atandika okusumula toyimba ebiku wano olimba wagambe bolita batya gudo toyimba ebiku gudo sikulaba mu kisaawe olimba lwa gudo bali gudo champion ogudo tebakulaba
sikulaba mu kisaawe akana kaleke talinya ngo ni maza ayimba ebiku waliwo ebine byoya waliwo ebijinji bino bitototo waliwo ebimenyo ebiyonka akabina biyonka n'omutwe gudo tolinya gudo mu bayimbi gudo abagenda okusanyusa abantu Jennifer full figure ali omukubbo waliwo ayinza okusooka waawo ai nzali ku program ayimba ti walai full figure walai aja minsi walai seka yasini walai nze ntumira ab'emitima emicafu tumira nabo abanjogerako ebicamu ntumira abakimanyi ntabula tumira mukyakale mudigide n'abayamulye buno bulamu bumpi olunaku lwokesa gwe nno lwoba tukusinga sabasaba bafana ayingirewoagala bafana olya tamanyi bajamaika akubasinga sabasaba yabagoba Kampala yabagoba kati awuzireta omwana mina balubalube akina balalala abamanja numa balume nedda sebo divorce tuleke mukko kakati zenyina kati awo balete omwana natuwa mwana omusese gwa mukwano gwankutte ne gumbalula amachi ayimba atya olosirwe ani gogamba oyo omwana ayimba forever akali mutegere baby lega twandi olupapula bebe history bona birijo tabitina obigumira olikale omukono ngugotagwa omwana nali musubira kujja n'entagikamire ku stage oyo mwana anti lemaja n'ekitanda singa no musentro yaleta ekitanda lema n'omusajja kati nali manyi n'ono omwana agenda kujja n'ente agikame kati oyo omwana wanjawulo yayambala costume emu paka shokuggwa yayingira ku stage nga yekiyaleta ekyenjawulo yenkoni omugogo yajana mukiga jana akatiba oyo muleke jali kireva jana mwali muwadde kireva jali ze nakusooka kireva muleke bwe noberanga gochi muleke jali kireva yali negwe sokoleke wabadde omenyera abayimbi kakati awo tulinawo wano tulinawo Haruna anti akaba baddange Haruna akabiza abakazi agenda nyala gamba magonya gokwerezeko nayo kyuse nyimba z'abanno si bwe batyo ayimba gunyuma nga gwoyagala oli yekajubi nze tonjubisa nze Haruna sagala kundetera bizibu birala ayina nekivulwawo mu maaso watero kiranga ekivulu kye bwe kiri serena kisena tugenda abateyi aba legends dawo manje ekyande mweri wano ku lunaku lwa first day yagala tuwe mmere abade kinawe pirawa ajandi musiramu asalente ngata Haruna jali kata Haruna tasale nyama gochobo manya ekiri wano akati awo basoka bate Jasmine mpoza nimbati ndi fast na tati ne kuna nayambala kuna nayambala ndabyo Bushington ye producer wa Shell are manager Bushington yali manager w'omuyimbi Bushington bagamba nti ensonga zonna zaggwa ezobata ayimba wano agenda beta agenda kwanga ye mwami we za bikirero koza bikiri ndakana tumukale akana kato mukaleke bakanye bo batakali byo byobuza tebijja wano bya kusula moto kana kanyo yandide ki nenga beautiful ya Jasmine agenda bawo bebe kulu agenda bebe kulu big size at J selector bara china energy charge achibatia energy selector pulo kadde mwa mwa ujja pichike omuyama ujja oli akuba kale abayimbi obagala te wabavaamu tonyumya ayimba muchakale ne damo kuyimba nina kango bi kati atao palaso king of the hills ayingirewo sokera muyo palaso kubara kubana byenje nebikonkumuka palaso ajja kuba kubira wano kolabo je mukole ne palaso mujja kutegeera mukole bwe muti kolabo ze mwakola ne palaso musoke wongo omaliza okuyimba lwaki musoka oyingizeewo mu kyakale ayingiriremu awo yes manager
ensonga yembera gye tulimu wano ne devotion lwaki osettinga full ekituufu kyekiriwo kye tukola kale ng'emazima tuli mu kutegeeza abantu nti ng'ennaku z'omwezi lumu June tugenda kubeera wano mu kisaawe ekya Hams Stadium ng'ali alina stress naye ng'awulira essanyu we are sorry tuli wano mu kisaawe kino ekya Hams Stadium oba Nakivubo Stadium ng'ennaku z'omwezi lumu June kigenda kuba nga tuli mu final touches yes kigenda kuba kiggulwawo era nyongera okutegeeza gwali ku Cavuton Music ne Celebrity Track okwetoola ensi yonna nti kyolaba kyekituufu tewali kyonna kyoyinza gamba nti oba bayina wano tewali green screen nti tubitaddeyo mabega bino biri kwalaali bw'olaba obutebe manyi wali soko tunuza waneeno wali ekigambo ky'obudda sinakumanya nti obutebe babuwandiikamu ekigambo Hams wali waggulu awo ekitegeeza nti buli kimu kiteeketeeke bulungi amataala bw'otunulira ku mataala okuva waggulu okukka wansi byonna biri on point so kati gwe munnayuganda ali atudde olunaku nga lumu June omwezi ogujja teguli wala ekirala nti ku Monday tiketi zigenda kuba nga zifulumye nyongera bajjukiza nti bw'osasula tiketi yo ojja gendako mu jimu ya Miss Fitness Center obeere ng'ojimingira bwereere parking weerina eri waggulu egenda kubeera waggulu ne wansi wonna parking security eri ggulu security egenda kutambulira ddala tugenda kuba ne security okuva wano paka nga eri ku Namirado Road Kasubi tube ne security paka nga nekireka tube ne security yes tube ne security paka olunaku luli public holiday tube ne security paka Kibuye tube kuva ku Freedom State tube ne security ku Gaza Road paka Karwerwe tube ne security buli wamu waliwo security bagikoze ng'eri around okutatataganya bantu kitegeeza nti gwe oba ova ggulu ova lira ova Bundi Bujjo Kasese Paris Mbalala Budaka Bukyegwegwa abantu b'Embale yiganga bugiri mwenna emmotoka weekuteeka emmotoka weekutukisiza mu kibuga togamba tate nonyeza boda tate nonyeza nyongereyo oba otuuse kubeera na mitwalo gy'etaano okuba ebyokulya bya bwerere ogenda bifuna abakyala ogenda bafuna ab'obwerere ate ekiri wano nkimanyi kubanga olunaku lwa public holiday eyabulwa omusajja jangu naawe oba noonya bagagga jangu obalabeko bulijjo mbalaba ku mativi bali wano bataayaaya tomanya kunyama ente ze basazo zime kakati otomanya ekisibo kikwatira ono ogwa mugagga erikwano lyo mugagga kalijukira tena ngenzi abana musibo buwato buno buzimayi bunako nangenze mulete obuwala buvitizi mulete obuwala obulina obulina obwamwamba mulete obwana bebi n'abadenzi kwese naye nasazeewo ntwaleko mulawo omuyo obonna mubulete oyo omusajja akuba obulanga omusajja omanyi si abe mukibi yakakubye ne banenjaga nenda usibamu nenda usibamu yakala bona bakole ngabana bona bakoze wano ndayo MC Junior ndaba Dagnais wali MC Cats wali atuleke na yawo mule dayajje ba ajje ne badagala sibo oyo tumanduleke DJ Sir wali waliwo DJ no woruto omusajja ono ni mulodi wali yo lutwali swala di omusajja basizawa wali buli DJ gwamanya wakabi obana ababinyanyanya nabo baba wadde basuna be mba abali bembizi ne bannange bajenga tumaze olye ennyama ya bali embizi babazi atone ne gundi ababinyanyanya nabo baba wadde we bali ate bana be Masaka mwenna mbagambe kigambo kimu oli munyendo oli Masaka oli Mbalala oli Luddawa oli ku Kidaluddawa kidasanyanga oba Darudawa abali entoloko abali Kalungu abali Bukoma Nsimbi oliwa muganda wange abali eyo kyana mukaka abali mulinya taxi ojigambe kintu eki tintwala ku kisawe kya Miss Kigulu National Stadium awali na Kivubo musobone kwekola mu mulimu nga taxi yonna ine kweta kwa lunaku lwa public holiday ngekweta abantu bamwe kweta wano ku kisawe kya Aja Miss Kigulu National Stadium jangole kuyodo okulaba kakisawe kyenyini kipya kyekirimo okulaba nga mukyaba mubirabira ku simu mubirabira tubikutte naye jangu werabireko botubanyumiza nga mugamba nti ate bano balimba osobola okujja tandika okusoma mu kibuga kubanga abayimba gatandika li asos okutandika ddala ne ku Monday bagenda kubeera nga wano webasibali asos tugenda kuzikola wano eri tulinayo 5D abono baza n'abaana baki bagenda kuba nga bo balaba cinema mu 5D abagenda ogenda mu jimu bagenda mu jimu tugenda kubeerawo n'ekikonde Gola Moses ne Semata tugenda kubeerawo ne Zebra nga nalwanagana ne Isaac izo team yes Zebra Mando jangu wagira omuntu baleme kumukuba Express ne Villa jangu wagirenze ndi wa Villa njagala tukuba Express goal 5-0 yes kakati mwaba Express mwesibe 10 kubanga fe kati mwaba Villa mujje tuwagire nze ndi team Villa nsinga ko wala ba Villa mujje tubakube tubogoloze kirala njongero bagamba nti wagenda kubeerawo
ngaibe na bino bijeko wagenda kubeerawo waliwo basketball basketball genda kubanga ezanyibwa ababaka omupiira netball bagenda kubanga no team nazo weziri tulinawo n'abawala bennala byabagenda okubanga bakuba ebikonde abawala ye team y'abawala yes ne bulijjo okola gym gogenda tukolera kinaawo nze ngenda kuyimba ndi ku stage management naye aji wankoze bubi wabadde olina wano omudaala gw'omunanansi bucket ya Jennifer y'omunanansi yabadde inakubeera kirasi yalinyemu ekibuzo kuba kino kisaawe kine ebyafaayo bingi abayimbi bakoleramu n'ebyafaayo radio station zakoleramu n'ebyafaayo kiki kyojjukira ku kisaawe Nakivubo mu byafaayo byakyo lunaku lwojjukira nti olunaku olwo Nakivubo yali w'amaanyi nekyenjukira wano nze nomunnange wano memory yange ejjukirawo Nabbi Samuel Kakande yakubangawo twaberanga ne Kakande nga wawuuma era nsesera kyenjukira kirala njukira Nabbi Samuel Kakande twajjanga wano nga tusabira ne tubeera wano ne tuzibizaawo ne tusulawo era nzijukira bane President Museveni yatujjako wano nga tuli ne Kakande zali kampeni za 2016 Besigye yali wano twava Nambola yalina abantu bangi ne tutuukira wano ng'okwata kamera nga tusobola kutunula eri waliko kamera ebiserere 2016 tukavalinga kalulu naye enkuba yatonnya waali wabiki oba nebaza nnyo jujukirawo ebisooto ebidiba ng'otambula n'oserera n'ogweri n'oyawuza engoye zewagiddemu nga oba olimu avulungi osobola okutya okuddayiwamu ekirala njijukirawo abayimbi njijukira Abudumula soba yali akubye swimming pool oba kyali kitya stage yali etambula bweti ng'ejja bweti ng'eva ku goal awo nejja paka wano nga wabeerawo abantu Abudu yali akubye olimba bata swimming pool ng'eri swimming kati ng'ebidiyo enkuba wetonnya tuswimmingira ddala abayimbi abasinga besobola okujjukira wano be bayimbi abantu ate babuusabuusa maaso okuli ba Sofia Nantongo baaliko Eagles nga bambala costume efaanagana wano wabeerangawo ekitobero wabeerangawo ekyepukulu wabeerangawo tujja keesa ekya CBS bali bakiyita batya wali ekigunda ky'omwaka ekya Simba kyaliwunga wano wano wennyini ekya CBS bali bakiyita batya waliwo ekirala ekitobero ekya BT bali bakiyita batya kuba BT yayina Simba yayina CBS yayina Bukedde nezeegattakaawo radio zakola radio ebiseera nga zikola ebivulu ebyo olwa BT lwalinga luwombo kwegamba byalinga kirala nnyo ebyafaayo biri wano baza wano waliwo abantu badagengerangawo n'amaanyi ng'oli wamanyi n'amaanyi mulina akantu ke mwerabidde akalinga sayidi oba wano nga woyingirawo ti mu kisaawe era Ssaabasajja bwe yalinga azze wano nga waliwo akabaati baati akaba VIP kalinga kabaati mukeerabidde abakajjukira mukajjukira kalinga kabaati abakakomerera banange okugamba omuntu akabaati omuntu omu yazimbye ekintu kino just one man army ate no mnyongero bajjukiza nti takomye kuzimba agenda kikavalinga bwati agenda kibikako agenda kibikako bwati kitandise okukola phase eno naye waliwo bagenda okiggala ate kiddemu kikolebwe phase ey'okulala agenda kikola phase nga kibikka kibikkeko kati eno phase yakusooka kukola kasente owaayo omusajja ataddemu kati amala ate akiggala zidemala zizzeemu gye bayita arena ne wasoloza wano emyaka 5 tasobola kujjawo sente zataddewo eno just legacy era nkubira bannayuganda omulanga naddala bagagga betulina mulage ku kibaita bagagga bwetwogera Yanga Dangote ntuwana amu mukize tumuwaane lwa nsonga ki there are many people abalina ssente batalina mwoyo gwa ggwanga bangi abalina ssente batasobola kukola kino amu kyakoze ssente zino amu ne wasololeza emyaka 4 tasobola kuddamu najja wano nga bataddewo amayinja hardcore nenebuuza kati sawo kigenda tulawo kitya waggulu waliwo hardcore nene buveera ssente wano waliwo lock oba company lock ngeparking awo naye ngekola hour per hour ekyuma naye kyamala wano emyezi kyamala ndoza emyaka egi per hour ngeyimiridde awo naye bagibala per hour emmotoka magulu 10 omusenyu bagujja ttake ogwayika wano bagujja ttake kuliko blanket bazijja Italy ogolaba eno carpet naye wansi waliwo blanket bazijja Italy bayita abasiba carpet eno naye nga tebogera luzungu tebogera luganda tebaluwulira nga balina batereka abantu abavuunirira balina batereka abafumbi
bajirako abafumbi naye nga navunula obuvunuzi omusasula pa hour naye nga ate waweza essaawa 4 wabeerawo sente zeekubisambula waweza essaawa 4 waliwo ezitopinga nga bamusasula pa hour oba akoze naye nga busiba kapeti eno kakati nga n'abafumbira bajja naye tebalya mmere yaffe si gye balya asasulwa naye pa hour kati noba osagana ensi naye nga n'oluzungu tebalumanyi bagita dina foods eri awo manyi kati oba mukyere guwunyiza leero oba bali abooza obutebe balya piraawo dina foods eri awo manyi mangi gwokamanyi twali tukaliddeyo Dina Foods kyakabi naye nga tunywa amazzi ga vyo nyongera okujjukiza nti vyo nakyo era ge mugenda n'okunywa kwolwo mu sente Locks baby jelly bamukwatadde mu sente sanitizer naye wa Locks batadde mu sente ate ne Success and Fair based on reason and reality a reason as the world masterpiece be bamukwatadde mu sente n'olwekyo abakisesa beebo vyo nakyo mino wote era gamaze ogenda gafuna mu bujjuvu ojja kuganya ogawoomerwe kubanga go gawooma ojja kuwaganga booti bakwe botolo 4 kale ono vyo gwentera okola ku lutalo ng'alanga Daudi Lutalo David Lutalo yagenda kubeera wano abayimbire abawagizi ba David Lutalo mujje ababongote bakute bapiye neze mbadde nteesa singa abayimbi temusaba ssente kubanga omusajja ono ababeereddebo kyali bwe kiti Jennifer akyogeddeko eggulo Burna Boy yalina okujja wano era mbu yali musasula era byempulira naye bannayuganda ne bagamba lwaki abaffe tebaguddeewo ne bagamba bano bagulewo sooka banyonyole Burna Boy bamusasula kuliko ne Econ mukwano gwa Ajamis Kigono naye kuliko nomimbi omulala we yasasulwa sente international gwe yayagala ogatta ku bayimbi ba wano kati abayimbi ba wano ne bagamba aji lwaki sente aziwadde ffe sente kubanga Burna Boy bamugula sente nyingi kati aji n'agamba it's okay ekisaawe kya bannayuganda era kya bantu baffe era nkikwedde bannayuganda si kyange ng'omuntu naye nkikwedde bannayuganda kati abayimbi baabwe sente yali ziwadde ba upcoming bano abanene nga bonna abadde sente ne ba upcoming bonna mwebali nanti ngamba ba upcoming ayinza obatafunanga mukisa gusisinkana hamu ye ayinsaana bamusasule naye ngamba abayimbi bonna nze abayimbi bonna bwebali wadde sente nga talina waafunira anti kati yayagaliza oli waddembe gwe okulowooza woofunira n'otafunira baziwadde kibenke n'azigaana yaganye sente nyaga omusajja wadde abayimbi sente zekyenjogerako nga tebamuyimbidde nga tebalina kyebakoze abayimbi ba Uganda tebaswala tewandibadde omuyimbi yatwala sente tebatwala sente balize ne bayimba buyimbi bannamawulire kabe bamawulire tebaliridde sente tebaliridde sente omuntu yenna ali eyo kuba nze ndaba nekino kyategese hamu ali mu kujja nze kyeŋŋamba ku kino kye bategese ebyaddala we waba nga waliyo feeza ey'okwongera okukola ekisaawe kitegeeza kati ayagala sente zongera kukola ki kukola mirimu buli omunayuganda anajja manya oli mu kuzimba kisaawe kati omuyimbi ali eyo nawe wenyigire mu mulimu guno owamawulire ali eyo wenyigire mu mulimu guno na buli munayuganda tuleme kirekera munayuganda omu yekka nebaza bannayuganda abasinga balaba ekituufu bamanya abantu bali kye batusinga nze nagendako e Dubai abantu kye batusinga beewagidde nnyo beeyagadde nnyo ne beeyagaliza nze nagendako mu Mufti Menke ng'ekintu ali wa Mufti Menke kulaba Mufti Menke lwaki ayagalwa abantu bonna abantu Mufti Menke mukwogera kwe yagamba abantu bewabe bamwagala ne bamupushinga ne baposinganga ne video zakola watunajjamu obuteyagaliza watunajjamu okulaba okufiti n'abatusingako tujja kulakulana nze ndabanya abantu bangi abatuvuma naye nga begomba kyoli nani nakuvuma buvumi neba naye piraawo awonya abantu abasinga batuvuma naye nga talina nsonga omuntu omugamba nagambe nti sekakiti bagenda mugulira emmotoka nenvaayo nze omu kubagamba tingenda kusonda sente kubanga mwanda banekunya emmotoka ya pasita kakandi twawaayo sente zinawaayo na milioni 10 because oli musumba wange taata wange nange wampa sente ngenda nansabira neŋŋamba anti nkunjogera njagala ompulirize tompapirako ekizibu kyange sikya sente ate wembeera wano sente mbanziina wano nzaalagira okuva ku makya twakasipeninga milioni 12 wano wetuli ozirabyeko nga zonna zikuyitako gundi zembadde nazo babandi awo ozirabye zibadde za sente zoda toza nti nyambadde ajja gwe tuba bonna bulikira muntu abatagenda kukola tubawadde sente kakati nze ogamba nti ngenda gwaseka kiti emmotoka ngenda kusonda kubagenda ogula nalabye abantu banvuma waliwo ogufuka baguyita simanyi safeeki biki anvuma sente za bisiraani sente bibuka biri eyo mu biyumba ndoza byawumba obwongo it's okay
nze bwoba toyagala nsonde no matter what nze nne motoka zenvuga zange yaba nalabya manyira nze sakolagana muntu amanyira kati munanze mbadde ngenda okuwaayo kati gwe waayo bamugambye zange zabisirani za NRM seka kiti talina kibiina temuteeka mu bibiina okitegedde kati mukwano gwange nkakugambe kino itisoke nze zange nzijjeeko kati gwe utopinga nze mbadde ngenda okuwaayo no problem ezange nazijjeeko tewali buzibu kakande namugulira emmotoka era nenfuna emikisa gyange nyanafuna kati naawe saagala kweregana basiraamu sente zange togamba nti basiraamu sibe baba bavuddeyo ono ali muntu omu ate munange onvuma nojja kudda wano ojja kudda wano walabe kana akakazi akali katuvuma nyo simanyi Sadia Wakyagulanyi ojja kudda wano naye nyini gyoli nja kuteekako embeera mumutuvuma nga muli Dubai oba muli mu biyumba bya Saudi Arabia waluddawa naye nsobola okuteekako embeera kino ndayira Katonda ali mu ggulu nsobola okussaako embeera ne famire wano weeri nsobola ogiteekako embeera famire yo omwana kyanvuma ne lwe ndirumba nnyoko ne muteeka ku kikaliriro lwe ndirumba obwana bwo ne mbusa ku kikaliriro tolaba ng'onvuma nja kukola omuntu wekino nga tosobola nakumanya kimukoze. I'm telling you. Sister abo tubalabe Sram Motors. Nze nkubulira. Tumalize ensonga z'ekisaawe. Ani nze nkubulidde. Abantu bakimanyi bagambe nakuzoma ziringa lumu. Nakuzoma ziringa lumu jangu mujje wano. Ekisooka na ekisaawe kipya kinyuma okulaba. Ekisaawe kyokka kimala okuwa image y'essendezo. Yeah. Bw'owulira complaining omanya oyo munaku era tabadde tali wathe kasi onowulira ya complaininga gwe tuyamba otuleke berekere basira gashumba bagenda kuba nga bali mu position zaki zabu bubox temanyi balina ennaku ezimala nga lumu June tuba tusigaza lero meka 18 lero 18 wiiki zobbiri so njagala okutegeeza nti okyalinayo obudde singa buli lunaku oteerekayo omutwalo gwo kitegeeza ennaku 5 si byakusonda ennaku 5 wamma naawe osobola okuba nga otwegasseeko kuliko okulya ennyama kuliko abayimbi kuliko ebyemizannyo kuliko okulaba ekisaawe ekifaanana obulungi mu nsi yaffe Uganda buli omu azze wano n'asiima okubira ddala ku mukulembeze w'eggwanga paka ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo so okugamba jangu omutegesi simwerabidde agenda okubanga atunulya guno na guli ye Keti Events and Beyond Haji Musa Kavuma manager Jime team yonna Bush wali awo mu kumanaging stage n'ebirala so manager Keti wali Keti Events weri Keti atwe ku sente naye ng'ekisookera ddala eri abatulaba Keti mumanyi kyategeka Keti ategeka ekintu nga gyekiri n'amasavu meerere oba tozize gwe gimanya nti ebikuleeta wano bingi nnyo bingi jangu obeerewo obeere omujulizi olabe ebyemizannyo kuva ku bikonde okugenda kulaba netball basketball tulabe omupiira ogw'ebigere baba n'emibiri bano abalangatira jangu olabe gwanyumirwa ensero wadde muginonya wano mu Uganda eri wano wokka jangu olabe emirangatira walabe ekisaawe ky'ensero kitunula tuogerage no kibalageko tugenda kuba tubalaga wonna tugenda kuba tubalaga netball ababikonde webali ring ziriwo nno nnyingi eyo weeri awo ate waliwo n'eri eri munda kale kwegamba birungi byereere tugenda kuba tubabanyansaamuko ku bifaananyi nga bibiri naye mumanye nti nakivubo bwe tuli nnyo era tubagambe ekigambo kimu kyawedde dda kale mbere bulungi ate tukasuka wano tukwatagane olunaku olunaddako ebisigadde mu bisange ndowooza mu katabo nze mbatadde